entamu ewulira muliro okusooka. Bayise abaami ba Kabaka bano okubalambika obuvunaanyizibwa bwolekedde oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okusiima n'abawa obuwangwa. Twagala abantu ba Kabaka abanaakola emirimu mu ngeri enezza Buganda ku ntikko. Abakulembeze tulimu ebintu bingi naye nze mba n'abafunza oyinza okugamba nti eby'omukulembeze gw'oyinza okuyita balaba makooti. Bwe buba n'olaba ekkooti n'ogamba nti omuntu ddala y'oyo, naye bw'onoonya kuba kye bayita waaka ng'ayinza okubula. Nebaayo naabo bw'ogamba nti kasajja katono kanyoomera ddala wanguka, nga bw'omukwasa enkasi nti atandika okuweereza olabira ddala kikyali. Twagala abantu baffe babeere oyinza okugamba nti kandi katono kanyoomera ddala wanguka. Kati mu kiseera kino nga batuuse ku luzzi nga bakola ebyo ebizza Buganda ku ntikko. Mu Buganda waliwo ebintu bingi ebitambula kuba ne mu nsi yonna. Omukulembeze bajja mu mwami ng'alowooza nti agudde mu bintu asobola okubyasa, tusobola okumwonoonekako. Naye ffe tukkiriza nti enkola ennuŋŋamu y'eneeyamba Buganda okudda ku ntikko. Twewala nnyo enkola eyakanaggweramu eyo. Naye tusobola kukola nkola nnuŋŋamu ez'okukola tokimanyi. Ate abantu bangi obukulembeze babutwala nga bagamba nti ow'obusa wangabi n'ataafunite akootakoota. Buli muntu ali eyo alowooza nti asobola obwami, era buli muntu ali eyo alowooza mukebezi nti asobola okugamba nti nno gwe baalonze tasobola tasangiramu kulya. Tebuvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti abaami Kabaka byatuwadde tubawa obusobozi okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa Kabaka bwe yabakwasa. Era olunaku lwaleero tulina kweyambisa okubanyigiza okuteekateeka ez'Obwakabaka okuviira ddala ku ndowooza y'Obwakabaka. Enkola ennuŋŋamu ey'emirimu enezza Buganda ku ntikko, enneeyisa egwanira omwami wa Kabaka mu bulamu bwe ne mu mbeera ze eza bulijjo. Era olw'okuba Buganda etambulira mu mbeera ey'obwerufu, tubawe n'ebinaabayamba ebiwandiiko eby'enjawulo. Ekyokulabirako Nnamutaayiika Obwakabaka bajja kufuna ebbaluwa nezibawa omwami, bajja kufuna ennambika y'emirimu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu, bajja kufuna enkwata y'ebyensimbi n'ebyentambuza ennuŋŋamu enejjayo obwerufu, bajja kufuna ebiwandiiko ebikwata ku ttaka. Waliwo endagaano ezituwa emirimu oba ezitusoboza okukola emirimu obulungi. Gamba ng'endagaano wakati wa pulezidenti ne Kabaka yakomyawo eby'Obwakabaka, byonna tujja kubibawo. Ate bano bamukisa olw'okuba tugenda kwongera okubanyiikiza ku bwami kiki, bwasengekebwa butya, bwakuse mutambula butya, yagenda kutambula butya. Tujja bawo n'ekitabo Buganda ekumidde, era ndowooza bannamukisa bagenda okusookera ddala okukifuna okwekyakudde effukubiro n'ekigendererwa oba mukyalo n'ekigendererwa kikulu ekyokubeera nti banyigira mu ekyo kye bazzeemu basobole okukikola mu ngeri eza Buganda. Mukama wawe era n'enjawulo kyakulambika kyenkozeeko abagizibo bateeseteese si bulungi kubanga asabukiriza okulaba nga zisukkamu nebagamba tusina okugenga lwokola okutambula Tubano kulanga ebinyongo kitiibwa ssekajja bafuna Kabaka abajja ab'amasaza n'abamagombolola tugenda okukola omukulu oyo minisita asabye bakiteewo bandi baakoze byatakoze abikoledde ekyo kikibaana kyane kubanga akimanyi obumaliriza ekyo yesibeera mwana amulekera tubasirina n'okutuma okugenda okulona mu byoko asooka kubanga tulina bafa Kabaka abajja ab'amasaza bazze okusinkana wano minisita okubalungamya ku nteekateeka bagenda okukoleramu obuweereza bwabwe Obwakabaka obujja babalondeddemu. kati awange sawukirizeeyo awange ne bureke n'ebirala n'ebirala byonna byonna nsonga zonna ezirako okusawukira awo nno sawukira
ekibiddala kuno okukwata mukama wange olwobwekyo kiyinza okuba sikugenda kutuulira mu kibiri nga wetegekola naye ekitusi nga bwekirina maaso ate yakakula abaddewo batutambika namwambudde enkolagano y'emirimu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu zeeyange naye olwokuba mulibagole mukkirize neeyange Joseph Kabuki minisita wa gavumenti ez'ebitundu kulambula kwa Kabaka n'ensonga za Buganda ebweru Biddira Nkima muzzukulu wa Mugo nange nendiza abalimi lwendiba ebyaninolugala naye abalimi muli badiozi era mwana abakami muli naye basinatoa bakami naye kandiite emyaka naye nga lwendiba n'olwekyo mukyali awo abalala ekina musingi wano abaweereza minisitule saabayimiddeko nabo omwamanye kubanga bajja batwako emirundi etali kimu mwami Dennis Kasirye mulezi akola emirimu egy'enjawulo minisitule ejjako obulombolezi yaani amawona tulina owekitiibwa Christine Mukenya nkiise mu lukiiko lwa Buganda akola emirimu egy'enjawulo minisitule mulezi w'amasaza agawerako tulina mwami Shaban Jimbo muweereza minisitule era mulezi w'amasaza agawerako tulina mwami Robert Sennamulya muweereza minisitule era mulezi w'amasaza agawerako tulina mwami Mukwaya muweereza minisitule era mulezi tulina mukyala Lisa Nakambyako eyo Biddira Nkima n'abalala balina ebika ez'ebitundu ebyo n'abalala abamu tebaliwo ensonga enkulu okutunda ettaka okole ki ojja kugula bodaboda olina givugira ku ttaka ojja kugula ekizimbe olina kizimba ku ttaka buli kimu kyokuba kikolera ku ttaka n'olwekyo nsonga nkulu nnyo okulaba nga bannabusujju n'abantu bonna mu Buganda kubanga mukuuma ettaka kubanga enkulaakulana yonna olwaleero ettaka lyotunza obukadde abiri wayitawo wiiki emu ng'okulya eddiza bwetaaga obukadde 40 n'olwekyo mbakubiriza olw'ensonga ya mwami Tebimba ku kiseera kino mwami nga bweyimiridde naddala bannabusujju kyenjogerako ekitegeera bulungi n'abaami bonna abamu n'abakyala era abali mu masaza gonna aga Buganda omwami nga tebweyimiridde wenjogerera essaawa eno nga kiro yakase emitwalo 32 n'olwekyo olwaleero okufuna ensawo y'omwami bwe gitundamu emitwalo 8 suubira nti olwobukira waggulu nnyo n'olwekyo mbakubiriza nga Katikkiro bwatukubiriza omwami Tebimba ofuba okulaba ennyo amunyweza omwami nze nasomera omwami okutuuka wonna bwentuuse okubeera omutandisi w'amasomero okubeera omulungizi mu gavumenti ez'ebitundu n'eddembe ly'obuntu Ssaabasajja gyannengeredde n'olwekyo mbakubiriza nti obeera ne mwami toyinza kukabona bonnasukulufiizi toyinza kukabona nebintu byonna mukubiriza okulaba nga munoonya embeera yonna esoboka okulaba nti otwala mu maaso omwami Tebimba mwebale nnyo mubalekaiza abamasaza bonna abamyuka baabwe n'abaami bonna ab'amagombolola nti Ssaabasajja agenza okubalengera nga mulina emirimu gye mukola tubadde n'emirimu gye tukola gitutuusizza Ssaabasajja amasomo gye okutulengera tetuyinza kuleka mirimu gyaffe tulina okugitwala mu maaso naye okulaba nti tulunamizibwa sayidi ne sayidi okulaba nti giri gitambula bulungi era nagyeno gye tuyingidemu gyabannakyewa kubeera nga nagyo gitambula bulungi temugireka era tetugyerabira naye tufuba okulaba nga tukwanaganya sayidi ne sayidi okubeera nga tugenda mu maaso temwerabira mirimu gye mubadde mukola ate era n'ensonga enkulu ey'okuweerera abaana kubanga ensonga enkulu yonna yonna enkulaakulana y'ekitundu ogirabira ku kusoma kwa kitundu muweerere bulungi abaana basobole okubeera nga bakulaka nga bagenda mu maaso n'okukuma ebintu byaffe mu Buganda wano Lubega Israel Maaso muzzukulu wa Nsamba Kasujju erinnya Kaweese Kayima
ssaza Mawokota ndi musanyufu nnyo kuba nti Ssaabasajja yasiimye n'ampa mulamuleero essaza liri Mawokota era yawadde bannamawokota essanyu tebalabanga ku mukyala Kayima era ndi musanyufu era byafaayo bya Mawokota wamu ne Uganda yonna nze Kayima asoose mu ssaza Mawokota omukyala. Neebaza nnyo Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wamu ne Minisita Kyatutwala mu local government era mbalaganya nti nja kubawuliriza wamu n'okubagondera. Nenjozaayoza oba nensanyukira wamu n'ab'ekika kyange abeeko ne jjajjange Tuteesaasira ne musuubiza nti sijja muswaza nja kuweereza ssebuufu bwangu n'omutima gwange gwonna. Bannamawokota yonna gye muli mbakunga okujja tugatte ettoffaali Oweekitiibwa Kayima Gabriel Kabonge yakoledde ennyo mu Mawokota era ne mwebaza emirimu gyonna gy'akoze mu Mawokota wamu n'abamyuka Oweekitiibwa Ssemalawa Patrick wamu n'omumyuka owokubiri Mujuzi Godfrey. Ssaabasajja Kabaka n'emirimu gya Ssaabasajja. Oweekitiibwa waliwo abadde bagamba nti wakasenga mu kitundu ekyo onookwasaganya ki emirimu egyo obimanyi ebintu byamu byonna? Omuweereza taliiko nti oba yakasenga mu kitundu. Omuweereza guba mutima. Ssaabasajja akebera mutima takebera busenze bwe wakamala mu kitundu. Buganda bumu ne bwe baba bansindise Ssese era n'abalunnyanja asobola okubaweerezaamu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. News Uganda tuli wano Bulange Mmengo tubadde n'abaami bakabaka b'amasaza abajja bakalondebwa abazze wano okubalungamya ku nkola y'emirimu gye bagenda okuweerezaamu abali n'Oweekitiibwa Joseph Kawuki minisita wa Kabaka wa gavumenti minisita wa Kabaka omubeezi wa gavumenti z'ebitundu era minisita avunaanyizibwa ku bantu ba Kabaka ab'ebweru era minisita wa Kabaka avunaanyizibwa ku ntambula z'omutanda. Abanga obuweereza bwate bugenda kutumira Bwekiri n'omuntu ekimanyi ekirowooza nti ate tekera bulungi ng'omuntu waaba bwekiri kale kuwongera kuyosayo nasanyusanyu nange kati katulabe emirimu tugitambula kozi wangamba wakikendeezaamu kati nze mbeera wano Sibamanya erinnya nze Kajimuddeewo njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okunkwasa obuvunaanyizibwa olw'okutwala essaza Ssingo mu maaso. Njagala okubiriza bannassingo okujja tukwataganire wamu tulabe nga essaza lyaffe Ssingo tulizza mu maaso tutwale mu maaso kubanga Ssingo ye Ssaabagabo wa Buganda. Tulina okulwana ennyo okulaba nga essaza lyaffe tulizza ku ntikko. Kati nga gwe mukwendo omujja obuweereza buno obadde obulimu oba? Mbadde deputy Mukwenda obadde owokusatu naye kati nfuuse Mukwenda omujjuvu nga kyetutandikirako okukola okulaba nga Ssingo tweyongera obukozi ate era n'okuzimba essaza laffe n'endala ez'enjawulo awamu okutwalira wamu ng'essaza. Kati oli mukwendo omujjuvu buki byolaba nti nno obuweereza bwo bugenda kukisimbako nnyo essira mu kukitandikirako okutwala Ssingo mu maaso? Tugenda kutandikira mukama waffe Mukwenda omumuze watandikidde wakomye tusobole okulaba nga tutwala emirimu egibadde gitambula kuba ebisibo ebisinga mbadde mbiraawo ebibadde bitambula
twagala kulaba nga twongeramu era emirimu nga bwebadde gitambula ebyobwobwakabaka oli munno waakomye wootandikira ddala okulaba nga tugatta abantu baffe n'okukolera awamu obumu kyekikulu mu ssaza lyaffe Ssingo. Kiki kyolaba nti nno essaza Ssingo kyetaaga okubeera nga lyongeramu enkulaakulana ey'omuggundu okutuukana n'abantu ba Ssaabasajja mu nkulaakulana? Kwegamba ko essaza Ssingo lyetaaga kulaba nga abantu tubakubiriza okulima basi essaza lyaffe lya bulimi na bulunzi, so twagala kutandikira mu ezo enkola zonna okulaba nga tukwatagana n'ebitongole bya Ssaabasajja Kabaka okulaba nga tutuusa obuweereza ku bantu be mu ssaza lyaffe ly'e Ssingo. Ogamba kiki kya lwaki beeni yakulengedde nti gw'oba ofuuka kati mukwenda omujjuvu kyuke mu mbeera mwe bali ate era twongeremu enkola y'emirimu ekyukemu nga ffenna tutambulira wamu ng'essaza tusobole okuggusa emirimu gy'Obwakabaka. Ogambye Ssaabasajja yakolamu omulimu ogw'enjawulo ng'osobola okwongera okuweerezebwa bulungi ng'oli mukwenda omujjuvu. Okay, kati Bannassingo kye baba beesunga. Okay, gwe kozi oviramu gombola ki lwosinzira? Nze nsimbuka Mituwa 7 Nyanzi embeera era wentambulira enkolera emirimu kuba okuweereza Ssaabasajja. Mirimu gyo tyakutambuza mirimu ki? Ndi mutandisi w'amasomero ga Salvation Community School. Okay. Ate ndi mulimi na mulunzi. Okay. Tusinkana minisita okulaba nti tulaba entambuza y'emirimu nga bwegenda okubeera mu ofiisi zaffe ze twakafuna ate n'okulungamizibwa tulabe nti emirimu ginaatambula gitya mu nsonga yonna okulaba nga tulungamizibwa ne ku biki bye tutandikirako